kuloba wevingirako. First lady awe. Omukyalo oli ye manager wange ataddeko galubindi. Oye manager. Fena tuli wamu tutambulira wamu tuliba wamu gemaanya agatutwala mu maaso. Mwebale nnyo. Thank you for coming to honor. Appreciate it. Right away. Mwana kano kangayiseo. Olayo omwami oyo. Omwami obamuyita Samula Rhymes okitegera. MC okitegera waawano naye rapper wakabi nnyo. Oyo okitegera. Yeah, so listen. Okay. So ekiddako of course tugenda kujja kuba bamuleka temukiraba nga kyonna nekigwayo. Okitegera. But in Chagamo, omwami oyo. So we have MCs right away from. It's one of the MCs. Samula Rhymes, right? So, mwami oyo yampa idea nanga mwana, eh? Twetagayo kawempe saifa, yeah. So, tujja njibamu Yes. Right away. Yes. So, okay, no plan obaye mwendine. Gwe mwenyine kwa ino. Mwana tuchira technique nga sikimanyi. Area streetwise. Jambo mwatireko. Wow, story. Okay, obana. Naye okukira bw'obulungi ojja kwesikamu emabega nze nkugambe. Yo. Yeah, but get him on soon. Just left it. How are you? Kati njagala tubale bannange kuva ku 10. Are we ready? Yeah. Nga tukkirira wansi. Ate no mbaga. Mbaga. Olwaleero mbaga. Wallahi. Mbaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you. But kuba kafananyi kafe waneno. Yeah, man, come through. Let's take pictures, yeah? Yeah. Yeah, you have a Baboon Forest then. No. What is that? Yeah, Miriam, come through. So she is First Lady. Let me have the team from BFE as well. Come join us. Nemutaita LC wa kuchalo. Bonna. Yeah. So don't be starting baga. Onachiliao lya wechilia. Koi. Onachiliao lya wechilia.
bazalira mu ghetto awatali muto kyenewuzamba ninga omwana oli Yesu Kristo kyenewuze gye nava abaana tebambala ngato kuba bwetonya okuvaayo obeera weetaaga lyato okubeera waneno namweze kyali kirooto nawandikanga lwenzi zange mwana ku tadoba kyali wange pitek naŋŋamba nti maani tolobaolifuna lwabiti kyali wange kiriba katiraba yenzaalikwe mu tv nejjamba agenda Abdul ebifaananyi byange kati abisigiraga wembe wesegeera tasobola abantu nga tatugafa balina osooka ofuna first information okitegeera bewaka betugambe ku album mwana egenda kujja EP nsimbi bannange oli mwana mugezi kankuba akalango bannange so olunaku bafaani be basooka so olunaku lwa Friday tugenda fulumya olutambi lwaffe olupya nga nsimbi okwavudde akayimba kaffe akapya ke bayita mbaga kati tugenda fulumizaayo ennyimba endala oluyimba oluddako bagenda luyita ssuubi naye nga lugenda fuluma ne EP yonna EP ebeera nga alubamu nga kuliko ennyimba endala era twagikoze ng'era eringa firimu togenda kuba ng'olaba vidiyo ng'egenda mu vidiyo endala ng'egenda mu vidiyo endala nga story bwe continuinga so mwebale nnyo okutuwagira akayimba mbaga mukafudde akalungi mukanyumiddwa naffe tubaagala nnyo thank you date Friday no yennyini checking up infinite bakayita infinite olutambi baluyita infinity lufuluma ku Friday on all your social media platforms, Facebook, Instagram, walai mwana ekyemmere temufaayo mwana twafumbidde wamwe buli omwe antiplan tulina nyingi nnyo omwaka ogujja njagala ntegekeyo ekintu wali ekawempe waffe mu kisaawe njagala kugabula bantu bange omwaka ogujja Museveni kasitatuka bwati nga naffe tukugula ekintu tegenda kubeera kusasula genda kubeera kwebaza abantu bange ab'ekawempe enamba yitetusatukire wamu Yes,